akulira eby'amasomero mu Kira Town Council Michael Senkuso asabye abazadde mu luwummula luno lwe tugendamu okufaayo ennyo okulabirira abaana baabwe n'okubakuuma obutiribiri. Abyogeredde ku ssomero lya Nalya SS ettabi ly'e Namugongo gye yayitiddwa ng'omugenyi omukulu ng'abayizi basindana mu kwolesa ebitone. Abayizi mu mpaka zino boolesereza mu nnyumba zaabwe ez'enjawulo okuli eya Muteesa, Lumumba, Kuruma ne Mandera. Senkuso alaze obukulu obw'abayizi okwolesa ebitone kubanga biyinza okubaseguliza mu dda. Ate era activity zino zituyamba si talents zokka, waliwo n'ebintu bingi nnyo abaana batasoma mu class naye nga basobola okuexploitingira mu activities nga zino. Munnakatemba Andrew Benon Kibuuka naye akaatiriza obukulu obw'okutumbula ebitone by'abayizi ng'agamba nti abantu bangi balya ku bitone byabwe. Essomero nga terina n'aba student leaders kati abakulembeze ab'enkya muli bazuula ddi, bakibuuka ab'enkya muli bazuula ddi nga temulina NBD festival ya competition n'ekyo kino Nalya SSDF. Ssentebe wa Nalya Estate Alan Bulamu yeebazizza abaddukanya essomero lya Nalya SS Namugongo kubanga tebakoma ku byanjigiriza wabula batumbula n'ebitone by'abaana era asabye abazadde okukwasizaako abaana okubitumbula. Tukole buli kisoboka okulaba nti abaana baabwe bakula abalina ebitone Katonda byakola ki bateekamu buli mwana azaalibwa n'ekitone. Director w'amasomero ga Nalya Dr. Livingstone Dongo asabye abasomesa okussessira ku nnyimba ze beeyigiriza okusinga bwe bageegenyeeza abalala. Okulabika nti wabaawo ebitone bye bajjayo nga bayiiya buyiiya ennyimba oba bikwate oba kutontoma naye nga byonna biyiiye tebiriiko koppa bukopinga buno obwakalyoki. Agamba nti kino kiyamba omwana okuba omuyiiya ennyo okuva nga muto. Mu kuyimba okwo tulina okuleka obwongo bwaffe tubuzuukusa. Omuntu omuyimbi obulamu bwe omuyimbi obwongo bwe buli kiseera bubeera bulina ekintu kyolaba nti kiyingira ekirungu bw'aba ng'ayimbye. Omukulu w'essomero lino Angela Kasobya agambye nti Nalya teekoma kuyisiza abaana baabwe waggulu wabula n'ebitone byabwe babifaako nnyo ekifuula essomero lino ery'enjawulo. Ebintu bino tubiteekako essira kubanga emisomo gya minisitule gamba nnyo okukuliriza ebitone by'abaana ate nga tetwayingira tubayamba abaana okugyayo ebitone byabwe. Empaka zigenza okuggwa ng'ennyumba ya Muteesa yeeridde empanga era ewangudde Sseddume w'ente. Eddiriddwa Lumumba, Nkuruma ne Mandera n'ekwata ekyokuna. Kasifa Nava yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.